Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri asiimye n'adda ku butaka oluvannyuma lw'okwekebejjebwa abasawo be abeebunaayira. Gye buvuddeko Kalalankoma yasiima okugenda emitala w'amayanja okwekebejjebwa okuva eri abasawo be kyokka nga bakolera wamu n'abakugu abawangaalira wano mu Uganda. Oluvannyuma lw'okwaniriza Omutanda ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe, omumyuka asooka owa Katikkiro w'ekitiibwa Dr. Professor Twaha Kaawaase Kigongo ategeezezza nti empalabwa eri mu mbeera nnungi ddala ne yeebaza Obuganda olw'okwagala Kabaka. Nga bwe mujjukirako ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga Ssaabasajja Kabaka yafuluma eggwanga ng'agenze eri abasabo be okwongera okumwekebejja. Ndi musanyufu okubategeeza nti olwaleero Ssaabasajja Kabaka akomyewo mu ggwanga lye era ne mu nsi ye. Abasawo bamaze okumukolako n'asobola okutuuka olwaleero luno, wabula nga akyali ku biragiro by'abasawo kye banaatulagira era kye bamulagidde okukola tetusuubira kivaako, tujja kubanga tukitambulirako. Naye kati mwali mu nsi ye alamula Obuganda. Ayi Mukama Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Ebyo nga bikyali awo akeetalo k'amaanyi ku kakiiko k'ebyokulonda aka NRM nga ssentebe w'ekibiina kya NRM era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulu agenda okuzzaayo empapula olunaku olw'enkya ng'ayagala okuddamu okubeera ssentebe wa NRM n'okukwatira ekibiina ekyo bendera ku kalulu k'obwa pulezidenti akabindabinda mu mwaka 2026. Pulezidenti Museveni empapula zino yaziggyayo ssabbiiti ewedde era ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Dr. Tango Odoi n'amusaba okuzizzaayo olunaku olw'enkya. Wabula Pulezidenti Museveni bwe yali anoona empapula zino, abavubuka abaali bambadde t-shirt za NRM baalabwako nga bakuba abantu n'okubanyagako ebyabwe nga ne mu be baakuba mwe mwali yali akulira ekitongole ekinoonyereza ku misango Grace Akulo. Mu mbeera eno poliisi eriko abavubuka 30 be yakwata era ne basimbibwa mu kkooti ku bigambibwa nti baali emabega w'okukuba n'okunyaga abantu. Olwaleero ekiwandiiko ekifulumiziddwa amaka g'obwa pulezidenti kitegeezezza nti pulezidenti mu nteekateeka ez'okulambula pulogulaamu ya PDM mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, bannayuganda bajja bamusaba okuddamu okwesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga lino n'obwa ssentebe bwa NRM. Mu mbeera eno NRM egambye nti enteekateeka z'okwaniriza pulezidenti Museveni ziwedde, wabula nti abavubuka abasuubira okukola effujjo ku lunaku olwo balabuddwa obutalinnyayo. Akulira ebyokulonda mu NRM mu bitundu bya Buganda Ambassador James Kinobe ategeezza Kyabasa nti bamaze okukwatagana n'ebitongole ebikuuma ddembe enteekateeka okutambula obulungi. Nga mukimanyi amateeka gamukakatako okudda nga alina abalonzi waakiri 10 okuva mu buli constituency yaffe ya NRM, ate nga abalonzi abo bateekwa kuba balonzi ba NRM nga bali mu kitabo kya Yellow Book. Ebyo ebimu ku bye tugenda okutunulira bwana babikomezaawo ffe nga akakiiko twetesitese okumulisiivinga. Omulundi ogwayita waliwo obutambi obwalabibwako era abantu ali n'ebitongole ebikuuma ddembe biragiddwa okwongera okubeera nga byekenneenya nnyo ku abo abajja batambula abaagala okugufuula omugano nga bayingira mu bantu abaagala okujaganya n'okwerekera pulezidenti yaabwe kyokka nga bambadde engoye ezifaanaganako ne za NRM. Tukubiriza abantu bonna abanajja ku mukolo guno temukozesa mukolo ogwo nga kufuna byammwe bye mwagala. Amateeka gagenda kukwata kkubo lyago. Ye Ssaabakunzi wa NRM Nansubuga Rosemary Senninde asabye bannakibiina okweyiwa mu bungi ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda aka NRM okwaniriza omukulembeze waabwe. Njagala okugumya bannayuganda mwenna abanaasobola okujja okubeerawo nti bannange temweraliikirira era temutya okujja nga mweraliikidde nti oboolyawo effujjo eryo lijja kulabisibwa era nate tekijja kubaawo olw'ensonga nti ku mulundi guno security egenda kukikwasaako omukono ogw'amaanyi okulaba nga tetuddamu kufuna bantu bakola ffujjo. Oluvannyuma lw'okuzzaayo empapula, Pulezidenti Museveni asuubira okugenda ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo okwogerako n'abawagizi b'ekibiina kya NRM okubabuulira ekiddako.
Ebyo nga bikyali awo, amyuka ssentebe wa NRM mu Eastern Uganda Captain Mike Mukula asekeredde ab'oludda oluvuganya gavumenti nti entalo ze balimu teziyinza kubasobozesa okusigukula NRM mu buyinza. Mukula agamba nti oluvannyuma lwa NRM okuwangula ebitundu by'eggwanga ebisinga, kaakano bafunye obuvumu obw'amaanyi era kati amaanyi bagatadde mu kuzza obuwagizi mu kibiina. Bw'abadde asunsulwa okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM mu buvanjuba bw'eggwanga ku kakiiko k'ebyokulonda ekya Ddondo mu Kampala, Mike Mukula agambye nti NRM ekyaliko bingi byetannamaliriza wabula nga birina okukolebwa abo abalina obumanyirivu. Abaana baffe basoma Universal Secondary Education, tuleeta bwenkanya ku bintu bye tugaba ku ggwanga. Twagala kulwanyisa enguzi. Bino byonna biva ku nkola nga tuli omuntu omu nga tuleeta enkyukakyuka ku muntu wa bulijjo. Ekyokuna ye demokrasiya kimmemete. Demokrasiya kimmemete gye twagala okuleeta era gye tuzimbye mu ggwanga. Baganda bange, njagala bategeeza mwenna abali wamu. NRM mpaji y'amaanyi nnyo, political party y'amaanyi. Okusunsulamu abagenda okuvuganya ku lukiiko lwa NRM olw'oku ntikko kukyagenda mu maaso era ng'abalala abasunsuddwa olwaleero kubaddeko omukubiza lukiiko lw'eggwanga Nnaalongo Anita Amongo ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM omukyala, ng'ono wakuvuganya ne yaliko sipiika wa paalamenti Rebecca Alitwala Kadaga. Ebyo nga bikyali awo, abakadde mu disitulikiti y'e Namayingo bawanjagidde gavumenti ebongeze ku nsimbi zeebawa nga zibaweebwa buli mwezi, bagamba nti ensimbi ezo ntono nnyo bw'ogerageranya n'ebyetaago bye balina. Bano abali mu myaka 80 n'omusobyo bakulembeddwamu Wakula Sam ne Albert Mulunga bagambye nti emitwalo 2.5 ze bafuna buli mwezi ntono, kyokka ng'ebintu byalinnya ensangi zino. Abakadde bano bagamba nti mu myaka gye balina bakoledde eggwanga ebintu bingi nga kyekiseera gavumenti ebasiime. Bano bagamba nti gavumenti yandibadde waakiri ebongeza ku nsimbi okutuuka ku mitwalo 4 oba 5, nabo batetenkanye obulamu. Bategeezezza tibeewuunya gavumenti nga tebafaako n'esalawo okuwa abasawo n'abasomesa ba saayansi ensimbi olwo bo n'ebaleka ku mitwalo 2.5. Batuwa akasente tebatuwa bulungi. Akasente tikagera nguli baongeza ku bantu ku mitwalo nga ena litukola zatuyamba ku ayo buchabuno wakubanga omwana oti mpandye mpakino ekiva makwati abitusinie nguli afuire ya ife twabaawo ke tubona tutyo ayenga akasente batwongera ku katuyamba ku ata okutuwa kabiri balwa mala myezi lwise 4 lwise 3 lwise 5 tibatuweire empera naawo kabiri obukalubiri bubaba munene aye buli kintu kyanina emamba yine nini ife twanala kulya ku bugombo akenda ngo kali yako akenda ndo kwenda kenda ndo ba musiringi kenda kanana mutu walo ate bakuwa emitwalo 2.5 mukaire munaife atufweku ife tuli babe ate akalulu kake akaba buli mukaire bali kutugema kwawo.